Stanley ndawula bujjo nkubalanga omusajja omugezigezi ndaba nga byogera bya kitegeevu naye weesibye kusidulwa linga yattabe wa mobile yabavuwaza kula you just wake up ensi webe ekula ebyo birina okubeera mu nsi tubira wano ennyanja zisema yanja nga baziwamu ebintu bakola ki ebweru w'eggwanga eyo mwe mulowooza nti ensi ejja kukula nga mukyali mu middo gyammwe mujja ejja kukula nga ebisenyi byammwe biri awo n'ekibuga Kampala kyennyini kyolaba kiri ku ntobazi bakisengulo babe baba bazimba oba sidule yakola ensinga bweri weesibye ku mwana w'omusajja nga bwe yasengula simanyi abaawa simanyi yayiwa that is rubbish oli mukulu ekimala oli muzadde yogera ko beyogera osirikeko tewali yakutuma kogerera lajivu totutama naawe oli mukulu yeyavuwaza abaama bayasabaze bafa emmotoka zikwata neyange yakutta omuliro nange nayiwa mu ntobazi ttaka n'ensenda namwe nasenda yakute yonna era jjo banguziza ebikoba bipya simanyi biki wayalingi yonna ne baŋŋamba gonno Katonda akwagala bwezi wezikwata ne zijja omuliro naye oyogera ku mmotoka mafuta g'ennyonyi gebadde nnyo abadde abba mabbe babadde bagamanyi mmotoka ye yabbe ebadde nnyo amafuta g'ennyonyi yes abadde agagula ntebe yes bakimanyi abadde bagamuguza so what you just keep quiet enough is enough totutama abantu abamu mu nyumba musirise bw'oyogera otama omuntu obusiru abwawulira mu kwogera you know enough is enough I think you have a kids na abazukulu nako tubadde tukwagala akaki okukamanya totutama kusukka Katonda yasalawo gamba nti awagula entalo ku bbeeyi rayisi era oyo ye mukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi naye ng'abasinga obungi tumanyi nga fulufiga ate mulowooza tatabukidde Ndawula Stanley ono nno munnamawulire omukukutivu era ng'azze ng'akola analysis era azze ng'ayogera bukya mwana mulenzi Rajiv Rupereria bwe yava mu bulamu bw'ensi eno yazze ng'ayogera muzze obutambi mubulaba era waliwo we yakolako statement n'agamba nti omwana ono afudde nti naye kimulumye nnyo nti ebikolobero taata we byakoze ate omwana si yabadde omutuufu okubisasulira yakola statement eyo n'amala nakola post n'agamba nti ono Rajiv abadde mukwano gw'abangi nti naye emikwano gye gyennyini be bamuse nti kubanga bamubikkirira nga nnyo ebintu byakola nti wakuba alina ssente nga bamubikkira tebamugambako ekyandibadde ekibi nti bandibadde bamugamba nti kino kibi naye lwakuba yali wa ssente n'ekibimbo bawaananga muwaane ebirala mbubbo abanamawulire nga babawa ne ssente bate emisango omwana gyazizza era mbu posi gyeri nene nnyo ng'agamba nti abamu n'abapoliisi yabakubanga ebikonde era ne babibikkirira n'ateekayo omudiri gw'ensimbi ne babibikkirira ne articles eziba zimuwandiiseeko ne babasasula ne bazitta ebyo byonna azaabyogera era olaba leero mukukyala Fulufiga avuddeyo n'amutabukira era mu kwogera kwe ebigambo bwe bityo bw'ayogedde nga tuvuddeko ekiri ekololo abo boolaba abo b'obukookolo obwo forces bwe bali ya UPDF mbo bali mu drills era nga omukulu ye kennyini asomesa abantu olunyankole oba omukulu alina essomero lisomesa abantu olunyankole nga classroom ye basement gyali nnyo okuba nga yekanya buli kimu ekigenda mu maaso era bwe batyo bwe bambadde obukookolo era ndowooza munnange bwatya nga bw'obwo obukookolo ate obugenda kuba nga bukuba abantu emiggo mu kampeyini naye nga bwe bityo bitambula ekyo kyekiri ekololo essaawa ya kakati olunaku olwaleero ate munange nga tuvuddeko eyo tugendeko eri mu kkooti wabaddewo ebintu bya Nambi ne Nalukoola byo bigenda mu maaso. Nambi alumiriza nga bwe babba akalulu era oluwedde kkooti eri eyatuula yagamba nti Nalukoola yagulirira aba eyewitnesses oba abajulizi mbu bonna ne badda ku sayidi ye kakati olunaku olwaleero atunudde ebikalukalu nga munnange talina kyakozaako ebibuuzo nga bifuuse ebibuuzo kamutwaleyoko katini from the other section. The other piece someone else is going to ask. Okay, let us first, what were the results between you and the first respondents? Let us assume they're the only two players.
What were the results? My lord, we were not the only two things. Pardon? We were not only. Oh, you can bring the rest. But the first respondent was the winner and they came second. With what? But we were not the only two things. Okay. What? The winner vote? In the valid sheet. No, you look at this paragraph 5. Not go to the Omuzima oguli mu kalulu simanyi oba omuzima oguli mu politics oluusi weebuza n'osoberwa kakati wano eno general elections genda kubaawo next year weebuza kati omukyala Nambi kyalwanira essaawa ya kakati nga just tubulayo myezi bwezi nga Nalukola ali mu parliament just myezi bwezi siraba nnyo ekikulu lwaki afa bw'atyo naye kyonna kyekiri ndowooza abanamateeka bajja kubanga babikwasaganya era kyonna ekinavaamu tujja kubanga mpolampola waneno tujja batuusaako buterevu ate munange waliwo omukyala atunudde ebikalukalu munange empinga zimuyitamu terikiswaza munange ng'omukyala bamukutte nga bba ate ekisinga okwewunyisa nti oba lwa busungu oba n'ennaku gye tuyitamu oba kale n'embeera abantu gye bayitamu nga basuubula abakyala nno babadde bakambwe nga bakambwe n'okusinga abasajja ku mukyala munnaabwe ono akwatiddwa nga bbye abadde abbye engatto ye yazze ndowooza nga alinze banne basuubule ate yasuubulire ku bwereere oba aludde ng'akikola naye leero bunkeeredde anti munange bagamba nti ennaku z'omubbi ziba 40. Bakasitoma baffe abalungi tubaaniriza nnyo okutuwagira naye bakasitoma baffe abalungi bambi tubasaba mu mutima mulungi era ogwekisa jangu ngoze okutugulako omukyalo oyo ndowooza mubulaba bulungi nnyo era buli atunda engato omwegendereza omukyalo oyo omubbi nga bw'omulaba awo azze n'apakira ekibeera kiramba ekyengatto peyazi oziraba wansi awo peyazi nga 10 wabula nga tasasudde mbasaba bakasitoma baffe abalungi tubaagala nnyo era twagala nnyo baweereza ate era obakolako naye tubasaba n'obwegendereza bambi jangu ngoze kutugulako kyetukusaba jangu buzi ngoze okutugulako bambi oba kale kulabako naye ojja n'ebigendererwa bira oyo omukyala tasasudde engatto ezo omubbi ndowooza obirabye omuntu amenyeka ataddemu neerooni n'agenda asuubule ebintu byaleeta ate gwe ogende ewuwe obisuubulire ku bwereere oze n'ekiviira ng'azze kukusuubula naye gwe oyagala osuubulire ku bwereere munno ataddemu ssente gwe otwalire ku bwereere ogende okole ssente nga tuvuddeko eyo munnange obubenje bufuuse obubenje era ekintu ekibuuzo ekyebuuzibwa bannange kikyo omuntu akole ki era ki ekigenda mu maaso ebibuuzo bingi naye ansa ntini mbi mawulire si malungi yadde n'akamu naye nga twesabireko era tusabireko abo bonna bali mu kutravlinga osiima omuntu bw'atuuseeyo era munnange omuntu waba asimbudde akyetaaga ogoberere oli luddawa azini ogoberera ku ssimu obuuze otuuseewa watuuse ate naawe munnange oba otambudde oba otuuseeyo communicate nga buulira abantu nti bannange ntuuse kubanga ensangi zino ebintu si birungi ongerayo agaliwo galaga nti UPDF bagenda otandika okubanga batukolera toothpaste oba obalya ne toothbrush kakati waliwo dentist omu agamba nti bagenze ne bakola post eyo ne bateekawo ne sample kakati ye n'akomentingako nga dentist naye mbu response gye yafunye teyabadde nnungi n'agamba nti kambakolera akatambi nga nze dentist mbabuulire ekituufu kyekiriwo Waliwo discourse ku Twitter UPDF egenda kutandika okuproducing a toothbrush ne toothpaste. Very good, I like that idea. Naye na commentinze ku design ya toothbrush yaabwe ne mbagamba design enfu. Ba regime apologies ne bayika mu comments zange omanyi be boogera. So nengamba kansalayo nkole video nga dentist njigiriza abantu mu community toothbrush ki gye balina okukozesa so that tebabira na buzibu bw'abannyo gaabwe. So tugenda kukozesa eno toothbrush Colgate munsonyiwe. Eno toothbrush lwaki ngikozesa efaananira ddala eya UPDF.
je bagambye nti ba producing bayalayo UPDF temusobola kola design za mwina kopa enjawulo eri kagambo kakogeti neye buli kimu kye kimu so chovala ngenda kwese no toothbrush kati tugenda concentrating wano waggulu ekisoka mulabe ogwo mutwe gwe toothbrush ogwo mutwe munene bananga kamwaka mwete mulingo tuli bantu akamwaka ffe kati netikалinganga kangu kitegeze toothbrush nene nnyo tesobola kutuukayo eyo mukamwa ekyokubiri nti Bristols zikaluba toguli mukuuta bigere oli mukusenya nnyo na gaamu yo kati toothbrush bwebera Bristols bwezibeera nga zikaluba zigenda kunona gaamu yo ekyokusatu tunuulira wano katiipu ekakoma olaba katiipu kano kalina kubeera spear shaped mova spear ne kano kalaba kali round ne flat bwe ate busobola kuyingira yeno bulungi kyovala mu abasinga muje wa dentist ne mugamba ne doctor nsenya amanyo lwacha amanyo ganga gembe peka gonna gabira galwala akasenya tekatuukayo kati kambala genza kanke nkosa kano senya ka Sensodyne kali a bit expensive naye at least can saving costs ezokuononeka amanyo ndoza mulaba kagundi kachi ka head katono nnyo bulungi katuuka mu kamwa kange akatini ekyokubiri Bristols ziri soft gamu zange ziberanga ziba massaging teziberako na buzibu bwonna. Number 3 tunuulira ako katipu olaba kali more spear shaped than eno eri more flat shaped kati kano kajja kuyingira nnyo bulungi sijja kubeera na bizibu so Bye bitambula munange ffe wetuli wetufunako abantu ng'abo bategeera ebintu tulina okubanga tubawa amatu n'obudde tuwulize biki bye batusomesa ye abange ebibagenda otukolera byebyo oba batukolera substandard things so ndowooza oyizeemu kusinziira ku mukyalo oyo byagezezzaako okubanga ayigiriza nga tuvuddeko eyo olunaku lw'eggulo ffenna twalabye abakungu ba European Union nga bakyaddeko wali eri ku kitebe ky'e Makerere Kavule naye ebigambo byabadde bingi abamu ne bagamba omusajja ono twakoowa embeera y'abazungu oyagala bakomyawo era bigambo byabadde bingi naye waliwo omwami agambye nti nze kantwala obudde bwange nsomesa Abannayuganda biki byatusomesa katuwulize bulungi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amanya geego ajimakolo kavumanga bulijjo malamusizaako bagoberezi bange ku akaunti yange eno nga bwe ntero bagamba nti ku akaunti yange eno kuba kusomesa ebiseera ebisinga kyovola babe tukkaanya nabo ne betutakkaanya tutambulira awo ate sikukozesa olumu wadde mukuyita okuvuma tekuba kuvuma waliwo ebigambo mu Buganda nga bwobikozesa ku muntu oba tomuvumye nga bw'onoogamba nti enkola ey'ekibuyabuya oba tomuvumye aba akoze ekintu mu ngeri etasaanidde so leero olw'ennajja okusomesa ku ekyo nakyo nja kujja leero njagadde okujja okusomesa ku bantu abamu n'abawulidde olunaku lwajjo European Union delegation bwe yakyadde ku kitebe gaggadde ekya NUP ekavule nga buli omu akitaputabu bwe baabo bazze bulijjo n'awalala bagendawo tebalina kyamaanyi kye bagenda kukola era temweraga ffe tetwabadde mu kweraga era ffe nga NUP tennawandiikirako European Union egiyita okujja ku kitebe gaggadde wabula European Union nkola yaayo era bwe babadde bajja ku kitebe gaggadde ekya NUP basoose ew'abatulugunyi aba NRM gye basoose okukyala wabula bwe batuuse mu batulugunyi omukulu akulembera EU His Excellency John Sadick bwe yatuuse ewa Mwami Museveni n'ab'ekibiina kye kyamwewuunyisizza Mwami Museveni yalemeddwa okulambika ensonga gye bali yazze mu kukola kye tuyita propaganda eri NUP n'agamba NUP baprovokinga government ekyo nno nakyo twakyogerako dda kye bayita provocation government tebagiprovokinga muntu gwe baprovokinga government ekolera ku mateeka bw'okola ekitali kituufu bayina kutwala mu kooti bayina kuvunaana nga bagamba omenye etteeka gundi so togamba nti makolo ya provokinze government ekyo nakyo kikyamu ekyokubiri ffe aba European Union bwe bazze waffe ffe twabatadde ku nninga tetwabadde nga Mwami Museveni bwe bagendayo kubasaba buyambi kubasaba sente zongera mu government n'ebirala never ffe twabatadde ku nninga era nasanyuse nnyo president waffe Kyagulanyi Ssentamu yabagambye nti tuli banakuwavu gye muli mu aba European Union mwe bamu kubafandinga budget y'eggwanga lya Uganda nga ffe Uganda tufandinga
ebyobulamu byaffe 5% nammwe mubifandinga 5%. Lwaki mukwata sente ne muziwa omusajja ng'abalimbalimba nti agenda zissa mu byabulamu nga taziteekayo? Ebyobulamu mu Uganda mugende mu malwaliro mulabe ekiriyo. Bazimba emizimbo naye ng'ebijjanjaba ebikola tebiriiyo. Ekyokubiri n'abagamba nti mukomye okweyisa ne dictator nga mukuba amazina bwe mu dictator yakiise ayina bwe yakiise president ekintu ekyo yakiise hobnobbing. Yes, nzijukidde nakiwandiise. Yakiise hobnobbing nti kitukwasa ennaku bwe tubalaba nga muli ate mu kubinuka amasejjere n'omutemu naki. President Kyagulanyi yabagambye tukimanyi nga European Union abazungu muyina interest mu government ya Mwami Museveni, naye omugenyi akyala waladde awatateredde omugenyi tayinza kukyalawo. Bwe munaaleka eggwanga ne litabanguka temujja kubeerawo, kubanga ffenna tukkaanya nti abazungu balina interest mu government ya Mwami Museveni. Kyova olaba kuba Mwami Museveni yafuula eggwanga lyaffe amagye g'eggwanga ba machineries. Kyova olaba bw'osanga Congo nga balwanira ku side ya M23, bw'osanga Central African Republic, bw'osanga Somalia. Kati ezo sente ezivaayo abazungu mu ebyo byakola bafunamu. Kuba abazungu mukimanyi Somalia yali yabalema. Kati bwe basindikayo Mwami Museveni abakolera omulimu, interest zaabwe ziba zikola ki? Zituukirira. Fenno kye twakoze era President Kyagulanyi, leader of opposition, Secretary General Mukulu Lewis Lubongo n'abakulembeze abalala batadde EU ku nninga ne bagigamba ffe tetwagala mutuwe buyambi, naye mukomye okwekkiriranya ne dictator. Mukomye kukumuwa funding kuba tukanya bulungi ti government z'abazungu abo bebamu kuba fundinga budget yaffe. Ne babagamba President Kyagulanyi yabagambye sente ze mumuwa okukola byayina okukola okutuukiriza service mu bantu zaakozesa okutukola ki? Okututulugunya. So kino ekyabaddewo jjo kyabadde nti bw'oba ofiiriddwa n'ofuna kaabira kate gwe oyongeramu oba tukiyita okugamba nti nannyini mufu yakwata awakola ki? Awawunya. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda abalowooza nti abazungu okujja ku kitebe kya Nuupu olwo gavumenti ya Museveni evuddeko. Nedda. Ffeffe nnyini ffe bannannyini mufu abayina okukwata awawunya. Wabula bo tuyina bategeeza bikola ki? Bigenda mu maaso babeere nga babimanyi, tubabuulire obwannaatagambwako obwa mutabani wa Museveni CDF Muhoozi bwakozesa. Era ndowooza bwe twabagambyeko ku bintu ebyo ndowooza baatandikiddewo kuba nalabye tiimu ya Museveni ya Muhoozi evaayo etandise okwegaana Twitter egamba waliwo omuvubuka ahandolinga Twitter ya Muhoozi alabika yawandiika ebyo. So ffe ekirala kye twabasabye bakole enkola eri mu America wadde teri mu European Union naye balina etteeka baliyita Magnitsky Law. Magnitsky Law ekwata ku bakulembeze bannantagambwako nga mu nsi zaabwe ekkooti tezikyasobola bagambako. Nga bw'olaba abalamuzi ba wano bwe beeyisa ne bakuleetera omulwadde nga Eddie Mutwe ng'aleenya agenda kufa ne bamusimba mu maaso g'omulamuzi Kayiza Abdallah Swaba munnange n'agamba agende prison etali ddagala. Kuba ekisooka Eddie Mutwe ne bw'aba abadde alina omusango takyaguyina, mwamuwadde ekibonerezo, you tortured him. Ekyo mu mateeka tekikkirizibwa. Naye olw'okuba tuli mu kkooti ezitaliimu mu nsi etaliimu mateeka abalamuzi bakola in the interest of dictator Museveni and his son, ekyo tebasobola kiraba. Kati ffe kino kye twakoze twabajjukiza ne tubagamba mweyambise etteeka lya Magnitsky Law erikwa America lyekozesa ti wadde eyinza okuba tejja kusobola kukwata ekuyisaako ekiwandiiko tokyasobola kwetaaya mu nsi. Bw'emala ekiwandiiko ekyo ne bakusaako sanctions n'ebyobugagga byo mu nsi ze America zeekolagana nayo. Kati nabo ne tubagamba nti musobola okufunawo kye bayita
action-based diplomacy. Action-based diplomacy yetya. Nti tusobola okusaako ekintu. Nja kuwa ekyokulabirako nti nyinza okuba sikyayagala kukolagana naawe. Ne sikiraga mu lujjudde. Naye nga sikyakusisinkana. Ne bwonkubira essimu siriplyinga, ne bwowereza WhatsApp siriplyinga, eyo gye tuyita action-based diplomacy. Kati mwabatamanyi, mwalowoozezza nti mulowooza lw'okuba abazungu bazze ku kitebe muggyeko Museveni. Yes, it's a process. Okuggyako dictator is a process. Gye tuyitamu. Era President Kyagulanyi, abamanyi President Kyagulanyi, ayina oluuso lwakuba omuntu sebo president oluuso nze lw'olulina nkuba olwo siridda wooli kuba lulina message buli gwalukubya ategedde ansa yalwo wamulabye ng'atunuulira abazungu agenda n'azinga emikono n'akukola ati ng'akukeneka kati yabalabye nti abazungu bano wadde bazze wano naye si 10 ku 10 nti bannaffe wabula tuteekeddwa babuulira message bagifune n'okkomya okufandinga dictatorship regime. Ekirala abazungu abo kye bansanyuddeko basanyukidde era mu kwogera kwabwe beebazizza leadership ya NUP in general. Bwe bagambye tubeewuunyizza nnyo okubanga you are organized at this level. Muyina ekitebe, muyina offices eziri organized, kuba babalambuza office ya chairman wa Kunga, office ya SG, office ya deputy president, office ya gundi ne tubalaga ba deputy president betuyina bitundu ebyenjawulo. European Union omukulu Jan Sadek yasimye n'agamba nti you are very organized. Your team is very, very organized. Kati oba kireka wabana abagamba nti nupu byekola tebimanyi tujja bakakasa nti nupu ejjaba proving wrong. Kyemujisuubiro kyeri si kyekola ki n'olwekyo bannayuganda bannange nkanuka ensembyayo okujjako dictator yenna mu nsi yonna luba lwoya lwa munyindo olwekuula lwekka si bazungu be bagenda otuyambako wabula ffe bannansi we are the one to put in action. Sibyebyo webale kubanga wekomide ku NCK TV kugamba munange nti obanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawuli nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova.